tutandikidde wano omuyimbi w'eggwanga bamuyita Feffe Busi. Feffe Busi oyinza okuba omutegeera ndowooza endongo asobodde okuba ate nga agikubidde ebbanga liwezeeko. Oyinza omuyita Mukiza Franka bamuyita Feffe Busi. Feffe Busi agamba nti okufuna erinnya lye bayita Feffe Busi edda nga bakyali baana bato. Agamba nti edda abaana basumbuyibwanga eno nga bw'oyita fene mu luzungu bamuyita jackfruit. Kati omukulu ono mu Luganda abaana obutakiyita fene ye asobola okuba ate nga asalawo ku kigambo fene n'agamba nti Feffe Busi, nti fene omubisi ye Feffe Busi. Okitegedde yakijja mu kigambo kye bayita jackfruit oba kye bayita fene omubisi. Watandikira mpola mpola ayimba mu kika kye bayita hip hop oba okutontoma era ng'agamba yeegombanga nnyo omukulu gwe bayita General Zambo yasobola okuba ate nga atandikira webaka. Omukulu ono gwe bayita Feffe Busi yaliko mu kibiina ky'omukulu gwe bayita Gravity omutujju bwe baaviirawo mpola mpola abajjukira nga 2013 awo bakitambuza ne bakitambuza mpola mpola era endongo yasobola okuba ate nga agitambuza paka wabula mu ndongo eno wabeerawo abamanaginga abayimbi ab'enjawulo. Omukulu Feffe Busi yabaddeko ne manager amita Arafat ono batobye bonna webaka myaka ndowooza nga 10 wabula yasobodde okuba ate nga mu wiiki eno yamunaabidde mu ngalo. Kati omukulu Feffe oba gwe bayita fene omubisi Feffe Busi yasobodde okuba ate nga ategeeza nti yafunye management empya bagiyita Chibo establishment be bagenda okuba tebamuyambako okutambuza endongo ye. Ebintu bingi nnyo ebiyinza okugamba lwaki management ogivuddemu ensonga ziba nnyingi nnyo naye nga bagamba nti promotions bookings zibadde zitagalatagala nga n'ennyimba okuteekamu ssente mu promotion kibadde kitagalatagala nga Arafat ayinza okuba abadde akooyekooye oba olyawo kwe kufunako banywanyi be abalina kasente ate abamusingako batandikire wano. Kati omukulu ono omukulu Feffe Busi agamba nti byonna nga we biri ekintu kyo kigenda kuba ate nga kitambula kalabe embeera nga bwegera okuba ate nga etambula naye ng'agamba tewabadde buzibu ekiriwo ensonga zonna ekituufu ng'omuntu kankuwa example ng'omuntu bw'ayinza okuba ndowooza ne contract bweggwako aba ne beeyabala ndowooza okutandika okukola n'aventuringa mu bintu ebirala n'omuyimbi n'asigala ng'alina okweyongerayo okugaziya ttiimu kubeera okimanyi toyinza kukola wekka yaman. Kati Arafat ne management yonna ebaddewo endala ebadde ekolagana ne Feffe Busi ali mu FBM. Twali tetwamusayininga naye twali twapartnering. Kitegedde agamba nti manager Arafat babadde bakola nga ba mukwano gezaako kuba ate nga babigattagatta myaka nga 10 naye babadde ba Luganda nnyo. Ebiyinza okuba ate nga byawula abayimbi ne management ez'enjawulo nga bw'omanyi nti management bwe beevuddewo contacts ezisinga emirimu gibadde gituukira ku Arafat wabeerawo okusoomoozebwa. Wabula omukulu Feffe agamba nti yebaza omukulu manager Arafat amuyambyeko bw'atyo. Era tusiimwa bongerwa emyaka 7 n'omuntu gw'ogimanya emyaka 8 naye nga just kyali wange mwebaza nnyo byonna byankoledde yamaani byonna byanjiribidde mpaka wano wentuuse. Big up my brother Mukama naye amuteremu obwangu mu byagenzeemu era amwagala asobola omurichingako bw'aba akyabirimu. Kitegedde Feffe agamba ayinza okuba endongo yagivuddemu oba naye ng'obuzibu buvaawo ndowooza mutera okuwulira nti management zaawukanye batwala social media Facebook biki byonna twala tugende. Agamba Feffe omukulu Arafat yabimuwadde byonna Facebook, Instagram, byonna YouTube abiyina mu 5 kitegeeza nti kati embeera egenda tambula bulungi. Tewali nsonga y'amaanyi ebyo bintu bya bulamu bintu bya business. That's the world man. Tewali kintu tewali nakikola mawulire nga bwe naawe bwe wakula n'ova ewammwe oba katugambe kati ssaawa zino okitegeera ate gy'oliko si gye watandikirako okitegeera. Kankuwe n'example ya Yesu ali wakati okitegeera yakuba enjiri ye ku nsi n'amala byakola ki bye yamala ali eyatulinze okitegeera. Kati kwegamba naye wandimugambye wandibadde omubuuza lwaki yatuleka kyentegeeza okugamba mu buli kimu kiba ki okitandika n'okirwaninga n'oba ne ggoolo yakyekola ki eddako. Kati kyekyo ekiriwo tewali buzibu mbunze okwawukana n'Arafat oba ki era we are still friends. Ankubirako twogera era nange musanga twogera tubadde naawe wa Dimario wewa producer Dimario. Contacts ndowooza tezitera ttawaanya naye bino bi YouTube bya account bino bi Instagram biki kirungi nnyo byonna yabimpa. Kitegedde ensonga zezo management empya bagiyita Chibo establishment
yegenda okutambuza endongo yeri bweti. Omuntu ayagala Feffe Busi ngenda kuba mpanike enamba zange empya zoyina okumbukingirako ogenda kuba ozifuna ku social media naye nga nkola ne Kibo establishment era nja kuba njanjulaawo yonna ku social media nga mugiraba. Ono gwe njogerako bamuyita Kibo establishment kyaliwanga badde kyaliwanga ennyo ne Arafat ne ffenna nga bwe tubeera mu industry nga tubeera naye tupatinga naye tukola ki ekitegeera kati nengamba lwaki ate Feffe Busi w'abanoonya manager ndowooza okubiseera ebisinga kiba kirungi ng'okolagana n'emikwano gye gikumanyi bwe giba gitegera dream gy'oliko ne passion nga gigiina namusanze alina passion ate ndudde naye ne twegatta ne tugamba tukyongereyo kitegedde awo Arafa gwe kukivaamu bw'atyo agamba nti manager we amwagaliza ndowooza ebisinga naye ekokkola endongo Feffe Busi wulira bw'agamba tetuyinza kwekolako bulabe nkimanyi gyali yonna anjagaliza bisima kuba bwe nkuba aba akubye ate naye bwakuba mba nkubi yamaani amanyi ebita amanyi omwayo alina obukugu mu bintu bingi eno industry nkyamu nakiyimbadde no industry nkyamu si gye nnyina okubaamu laba ebirimu n'abagirimu byonna byebimu bafa buddeemu sente naffeemu kinnuma bweŋŋamba mbu abayimbi ya the same ekitegeera kati yenna ali eyo omuyimbi olina okukimanya industry gy'oyingiramu erimu abasinyisi b'amannyo naye si yakusinika ki